erigaggadde ejjinja kaliro district mu kifo ky'ekirama grounds nga mmeka nga 8 Okwomwenda omwaka guno ku Sande eno okuva ku ssaawa emu mugende tuwulire nabbi wa Mukama yatumibwa omubwati mwebaza Justin mmanya okolanga nze nkolanga muweereza wa Mukama nkulembera abaana ab'obuwala abatana bakufumbirwa mu kanisa eno ey'obutuukirivu ndi mwana wa buwala ndikyakulabirako omwana w'obuwala okubeera nga weekuuma right from birth paka Katonda lwakubaokubiza ng'oli mbeerera nga muno mukyaki kubanga ekisooka temuli friendship temuli boyfriend temuli girlfriend temuli bya courtship wabula ffe Katonda atuwabuwa so kati ffe tuli wano abaana ab'obuwala embeera kigambo kya Mukama nabbi Katonda amutuma ng'asaasidde ensi ng'ensi eri bubi kubanga omulembe guno osingana n'akaana ak'emyaka 6 nga tekalina mbuzi naye embuzi wano mu kyaki yaffe olw'ekigambo eky'amaanyi agava eri Katonda ekiva mu oyo yatumibwa omubwati wetuli wano tewali mwana abeerawo nti ngenda kufuna lubuto teri muzadde kubeerawo nti omwana wange kamuteekemu kano oba bafuneyoko obukerenda abatanafumbirwa wano waliwo ekigambo NBM not before marriage nsomera ku Nya School of Nurse musawo Katonda anaddamulinga yemubeezi nze olukungana wensongayo tenesunga mulukungana kubanga first of all abavubuka okusomero gye tubeera obasanga babeera mu bwenzi abaana onava ku mulenzi oli n'olaba balinga bali eyo omwana n'abeeraawo ng'agamba nti bamukyakinze naye ffe ekigambo abeera mu depression saawa 4 omwana n'abeeraawo ate n'anoonyayo omulala ekigambo kyatuwa kitusumiza mu kyaki weetuli tetusaakinga weetuli ku Katonda waffe mumanya ddi nti ono atuuse gwabikolako nolaba kati oyengedde kugenda omubiri guno gwe twamubadde gukubuulira for instance omwana amaze okusoma akuze naye asaba kubanga tumanyi nti gyekiri ng'enjala bwekuluma omanye emmere weeri tekiswaza obeera ne boogamba asobola okugamba nga nze naye tumanyi anti nenaba omwaka guno n'aligenza nagamba fine tisooke wabeerawo arrangement ennungi ennyo abavubuka abalenzi ne bajja abavubuka abawala nabo ne bajja Katonda n'akola n'akugabula akabakaawo yekka abeera kabaka kubanga akusa omussaamu ekitiibwa naye n'akwagala ng'omumbejja omutuufu takujjuza teriyo stress kubanga ffenna tuba batendeke from nga tukyali bato kyetugenda tuba tumanyi kyetwagalayo kyetugenda okolayo kyetugenda okwolesa kubanga ne mu bufumbo twolesa Katonda omulamu emirembe n'obulungi bwa Katonda biri wano mu buvubuka ne bwofumbirwa era emirembe ogisangayo programu y'olunaku ebeera etandisaamu programu y'olunaku olw'okunaana nga Ogwomwenda omwaka guno ku Sande tutandika n'okuyimba okusanyuka okutendereza Katonda wa Nabbi Dawudi ffe gyatujje atuwonyeza obwenzi atuwonyeza okujjamu embuto atuwonyeza okutuloga atuwonyeza okutuyira asidi tumutendereza tumuwaana nga tubuulira ensi eno
ekituufu kyo kiriwa? Essanyu eryaffe teriri mu kunywako njaga, essanyu liri mu kigambo. Amazina tegali nti ate okyusako obulamu osanyuka otegeera nti ndi kusanyuka, oseka otegeera kyoseka nakiti. Buli kaseera obeera nga ng'oli soba. Message eri abantu bonna, message eri abantu bonna abawuliriza ba Bukedde era abalabi ba Bukedde TV, mbakubiriza nti ennaku nga 8 mwena gw'omwenda ku Sande eno twolekere mu nsi y'ekaliro ekirama, abakulu, abato, abawala, abakadde, kubanga olwo olukunga nakubadde nga lusosowaziza muvubuka naye n'omukadde omuzadde weetaagisa olabe ki ekinakuuma omwana wo, tava ku mulamu agobeerawo ngo omuteekateeka, kubanga abazadde bangi muli eyo mukaaba, abaana bagenda ku ssomero mugamba kamusibireyoko kakalimpitawa, ebyo byonna ogenda pita, ogenda kubeera nga kigambo ky'omusimbamu omwana abeera omulamu, si mbooko, si muggo, si kumutisa na poliisi, naye agenda kubanga atya Katonda, kubanga ekkanisa eno ffe tusinza Katonda omulamu wetuukiririzaamu yatufuga. Ali ku Bukedde TV tuli eno Jinja naye ng'olukuŋŋaana luli Kaliro obakiyita Nansi. Lwaki lwakundu ebansi tuli kitundu era mwobeera ffe tuliraga America tugamba nsi ndala, bwe tuba wano Jinja tuli mu nsi y'Ejjinja, bwe tugenda e Kaliro tuli mu nsi y'Ekaliro ne Kampala. abali mu nsi ya Bukedde awo we tuli. Abali abakadde yatuusa kuto kubanga Katonda w'amaanyi. Ye nnabbi yekka bwe naakalaba mu nsi yonna awonya endwadde ensi zeetawuka. Okusooka nze okuva mu buto bwange bakitange baalina emizimu gye banyambaza, nze nga nsamirira kika, naye emizimu gibonyabonya zaalina mirembe mu nsi eyo. Nendaba ekisa kya Katonda. Katonda wa Nabbi Dawudi ono yansaasira bwe nali eyo nga mbonaabonana mu masabo. Katonda oyo yakola eggulu n'ensi yanyamba, n'ayogera nange n'agamba nti genda ebusoga Ejjinja yeri omuddu wange gwe natuma y'anaakuyamba era alina amagezi. Ne ntambulira ku ddoboozi eryo
nentuuka eno. Bwe natuuka wali omusajja oyo, emizimu egyambonyabonya bajjajjaffe, egyabonyabonya abaatusooka nga tebalina ddagala libasobola kubawonya mizimu, bannange yayogera kigambo bugambo, emizimu egyo gyonna ne giggwa. Emizimu egyo gireeta obwavu, gireeta ennaku, bizibu byereere, obwana bw'ozaala bubonabona. Kyova olaba nze ng'omuzadde Katonda eyanyambira mu njiri eno, nange kati nenzaala ku baana abalamu olw'okusomesa kwa nabbi wa Mukama. Abaana abo nazaala abakulidde mu njiri eno basomye ne bamalako yunivasite ne batuuka okufuna obufumbo. Omwana ow'obubala nga tamanyangako musajja, omwana ow'obulenzi nga tamanyangako mukazi. Ekyo tekiriwo mu nsi yonna, wabula mu kanisa eno yokka ekulemberwa nabbi Dawudi. Oyo yatutuusiza okuba n'abaana abalamu ate ab'amagezi. Kwegamba ne batuyamba nti Katonda ono oweerera omwana esente zo n'ozigobolamu amagoba ne zitafa, kubanga abaana abasinga sente abalala bazireka mu masomero, naye ku lw'enjiri eno abaana baffe balamu. Kati bazadde bannange bonna okuva mu nsonda ennya ez'ensi mu buli ggwanga, ennaku z'omwezi nga 8, mujje n'abaana bammwe eri nabbi wa Mukama Kaliro mu Kirama abasomesa obutuukirivu. Mwe abazadde muba abalamu nga nange bwe ndi omulamu, ate n'ezzadde lyammwe era ezzadde lyaffe nalyo libeera eddamu. Eri abandaba bonna twebaza Katonda ffe Abafirika eyatuwa nabbi Dawudi. Beekalira nti mu nsi yonna mujje ku mukolo ogwo, mujje mu bungi, buli muntu mu kiti kye. Oba erina ennaku efaanana nti nze nabbi Dawudi ono nali mulwadde wa puresha, nali n'alusaazi, nali ndwadde omutima, nali ndwadde ekibumba ng'ensigo, nga nzimbagatanye mpweddewo. Yayogera kigambo, Katonda we n'anzijako endwadde. Olaba kati mpeereza mu apaati Arua Kitigumu, eyo gye ngenda nze jantuma, ni mulamu, ndi w'amaanyi, ndimu obuvumu.
kya Katonda bwe kibeera mu nze ate omulabe era omubi muwangula. Nze nawangula Setaani ku lw'ekigambo kya Nabbi Dawudi ge maanyi g'olaba. Ngakozesa bulungi nga bwe nnungamizibwa gasobole okunnyamba gagase abantu bendi nabo gagase eggwanga lyaffe gagase ensi yonna. Nze Mukisa Andrew ndi mukulembeze w'abavubuka mu kitundu kino eky'Ejjinja. Nze ntwala abavubuka ate era ku lw'ekisa Mukama ampadde obusumba kulemberako amakanisa tatange Nabbi Dawudi akulembera era atwala ensi yonna okugisomesa obutuukirivu ekigambo kya Mukama ekikamuye ekkanisa eno ey'abatume ne bannabbi akuwa okusinziira ku kirabo Mukama ky'abamulaze nti gwe genda okola obusumba mu kimatwala abo. Kati nina obusumba bwe ntwala ku lwa Nabbi ate era ndi omukulembeze ow'abantu mu kanisa eno abayiseeko mu ssomero kubanga gavumenti etukubiriza tusome tubeere creative tubeere nga tusobola okuyiiya okwetonderawo ebintu ebyenjawulo ebitugasa. Kati Nabbi atukubiriza okusoma. Kati abaana okuva mu buteena abasoma gamba nasale primary secondary paka kati Mukama olw'ekisa yampaako ekitundu kyentwala nga nkulembera abantu abo. Era kinyambi mu kuyambibwa mu mitendera gy'okusoma nga ntambula nze kati namaliriza nafuna bachelors of science mu fisheries and aquaculture olw'ekisa n'omukisa oguli mu kutya Katonda olw'ekigambo Nabbi kyatusomesezza. District y'Ejjinja yampa omulimu nga fisheries officer mu district eno era olw'okunnyamba okunkuliza mu kigambo ekyo nkunnyonnyola amaanyi ngawulira bunyambye ku ssomero nenvaayo tebangobaako ku ssomero bagezaako okundoga kubanga Mukama yampa amagezi olw'okumutya nebeerayo abava ne bagamba naye gwe tukuloga naye mulogo ki gwogendako awo namanya ne mbagamba nti Katonda wa Nabbi Dawudi Nabbi nza ŋŋamba nti mu butuukirivu mwenyima okunywezebwa teri ddogo teri biki abaweesa ebyokulwanyisa byonna Mukama abafuggaza saalemererwa kusoma nenvaayo ne baŋŋamba kati ku mirimu era bitya eriyo bino bagezezzaako naye olw'obutuukirivu bunkuumye buli kaseera bannyongerako assignments. Kale Mujinja ndi fisheries officer naye ate era nze ntwala bya licensing maato bavubi mabutale bitya amaanyi geyongedde kati amaanyi mangi era bw'oyagala ebyo ebyennyanja byatwala nti batwala bweru ndi fisheries inspectors wewe naye byonna bituuseeko olw'omukisa ogw'okutya Katonda oguntendekeddwa. Kale neebaza Katonda nti mpeereddwa omukisa leero ku mpewo zonna amaanyi g'olabye n'abavubuka bali eyo balina amaanyi naye olw'okuba temuli mu Katonda balogebwa abadde asoma obulungi n'alemererwa lwa ddogo erikwata abatali mikwano gya Katonda ekitegeeza abakola obubi. Abamu balina amaanyi naye agabo bagakozesa kukwata abakazi. Osanga omwana n'ava ku ssomero n'addayo waka n'akwata nnyina mubiraba ate bukedde mubituweereza bulungi nti laba entiisa alaba kino byonna naye omuvubuka amaanyi agakozesa bubi kubanga talina ayamba. Kati nze nsanyuka n'olwaleero ndi musanyufu kubanga tuli mu wiiki yaffe esembayo mwe tuli kungira buli muntu omusajja ayagala omwana atya Katonda anaamugasa n'agasa eggwanga n'agasa ensi yaffe amuwe Nabbi Dawudi amutendeke. Omwana ayagala okubeera omuntu obuvunaanyizibwa kubanga emyaka gino waliyo abakadde n'abamu baasoma dda empapula ziri eyo olw'obutabeera na mukisa n'emirimu tebalina bali mukubiri tetulina mirimu kwekalakaasa tuy'omubiri kubba tebafunye mukisa omuntu gwafunanga wa mukwano naani Katonda. Kati nze mu wiiki eno nfunye omukisa nnyaniriza abavubuka mwenna ebyokuywawo omubiri simanya kwebeereramu gwolaba wano olw'omukisa ogwo nsobola okugyako akatono n'empeereza Katonda twongereyo enjiri ku ekyo kyenfuna mu gavumenti n'emirimu gye batukubiriza okukola ng'abavubuka mu kanisa eno nzimbye amaka nina amaka. Ani agatuddemu ali kakasa wali lwakuba wano taliwo naye ebibala jangu kino kibala ku byo n'abalala gye bali lwakuba kati maama naye alina waali buweereza mu kukola. So
olaba kati abaana nsanyuka nabo basanyuka kubanga tuli mu Katonda atya nabbi ayingiza omuto eyakazaalibwa omukadde ffenna n'atuyingiza mu Katonda ffenna nga tugamba kitaffe ali mu ggulu kati ffenna ono ampa ekitiibwa kubanga alaba nabbi byasomesa mba ndi bikola kati nange mwagala kubanga nabbi byasomesa omuto ndaba ali bikola kati ffenna awamu ne tubeera nga buli kaseera tutambulira mu ntiisa ey'okutya Katonda agamba nti ye mutukuvu naffe tuteekwa okubeera abatuukirivu era tutambulirenga mu ntiisa eyo nga tumanyi nti woosobekeza wonna Katonda waali oba ndi nabo basiri nabo baba batya Katonda tebatya muzadde kubanga ebiseera ebimu siri nabo so kati bw'obuuziza gy'ali omukyalo ogu mu university nenzija eri taata wange ne mugamba daddi kirabika kati neyegayirira Katonda we yagenda okunsimba ekyana lwakuba tekiriwo wano nalisirezeza nali si bakwana naye mmanye owange gy'ali agenda omumpa nga ndabira ddala yeye naye yeekuumye ezadde teriropebwa ezadde eddamu kale gy'ali kale tuli basanyufu amiina tewaloza ku muntu waliwo abalozaako ng'abaloza ku binyeebwa baabalozaako abazadde ne babonaabona omuzadde addira omwana n'amutwala mu ssomero agenda owulira omwana yalidde fiisi n'omubuuza obukadde bw'essente yabulidde atya kumbe bw'atuuka eri naye biroodi afunayo kali n'afunayo omulugwala n'anyoonyayo omweru bw'alaba ekimpi kati nze ŋŋenda mmanyi nti owange anteekeddwa olubirizi lwange olutuufu siteekeddwa lunoonya kubanga ne Adamu teyanoonya naye bagenda omuleeteranga lino lyeggumba abavubuka abali kweyonoona badde nkugamba nti bamaliriza baleetera abazadde obwana babusudde abazadde basomesezza balowooza bamaze babasuulirawo kano n'aleeta akaddugavu n'aleeta akeeru ne babeerawo ne babonaabona abaana bamaliriza abamu bafiiriddeyo lwakujja mu mbuto abamu betta nti emitima bagimenye kati nze ekyo tekyali kizibu kyange kubanga nali focused era kwe kuvaayo n'omukisa ogwo kati church eno erina branches nga munekogetolebwa oli ayinza ogamba kale nditegedde church eno njero girakukedde mbajoyininga entya kuba kati betwogerako tebali jjinjawuka naye n'abali mu jjinja era bayinza oba tebamanyire oli mutuufu nnyo kanisa eno nnene gye bayita Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness yansi yonna twebaza Katonda nti mu kufuba kanisa eno tesaaba buyambi mubeeru wabula mu mukisa gwe tufuna ne tukola ne tufuna tuzimba amakanisa mu Uganda mukka kati gasuka 2500 branches kati betwogera nabo manyi bukedde etuuka wala ne ku mikutu kweri n'ebweru w'eggwanga nabo bali connected kanisa eno erina emikutu egya social media YouTube channels tulina Facebook tulina WhatsApp abantu bakommunicate ne mu nsi z'obweru bw'oba oyagala okutwegattako emikutu oteekamu UAFCR media official oba otambula ne kanisa era bangi bali Abu Dhabi bali USA bali Australia bakkiriza Katonda olw'okola kubanga ebyaffe bya musana tetusaba kiro nabbi abuulira musana abantu ne balaba obulungi bw'enjiri nga ye ya Yesu Kristo ne balaba ebibala era nga bwe bagenda obbiraba ekaliro mwenna mujja abanaasobola n'abatasobola ettuukayo mujja kulaba kati bwe balaba tulina contacts bakuba amasimu ne bamwatuza abamu batambula ne bajja kati branches mu Uganda ziri wonna kati wano we wali ekitebe ekikulu naye tulizimba ekanyanya abantu abasinga ku Gayaza Road bagiraba amakanisa mangi ate ekirungi amakanisa gaffe agasinga okugjako kati ng'eya wano ne kanyanya agasinga otuukako butuusi n'omanya nti eyo abaana ba Nabbi Dawudi tetusaba kiro kati ekiro mulimu ebintu bingi Katonda ali wa musana era ffe twagala ebyaffe tetulina kye tukukusa ayolesa ekikye yatera okugira ki okubaza abantu abasaba ekiro n'omutandisi w'ekkanisa eno yabirabamu obuzibu bagenda nti bagenda kusaba naye olutuuka ekiro bwakuba kuliko enzikiza abaana b'ekizikiza n'oyo ow'ekizikiza abayingira bagenda olaba bali mu overnight asinza akuba bampa akuba muwala bavaamu bali mu bwenzi bali mu bubbi abantu ab'ebirowoozo ebiralalala batambula nnyo ki kati bwe tusaba ffe tumusaba misana ekiro bwe mba nga njagala okusaba Katonda wange mbeera mu nnyumba sigamba nti njagala okusaba nga nze ng'omuntu tugamba tetukuŋŋaana kale gambe nti tusoloozeza waliyo overnight simanya waliwo bino tugende eno
Katonda tumusinza mu mwoyo ne mu mazima kubanga Katonda omulamu ali munda yange nabya nyambi. Olukuŋŋaana olwo nga bye twogeddeko wano mulimu ebintu bingi naye ekisooka ekigambo kigenda kubuulirwa eri ensi yonna. Katonda kigambo akolera mu kigambo ne gwawadde ekigambo nga Mukama Katonda omulamu yamuwadde ekigambo kirina amaanyi agakutula enjegere okusookera ddala ez'omubi obeera n'amaanyi agawangula Setaani kubanga abantu abasinga amanyi ekyokukola naye n'atakikola naye neyewaana nti nze ntegedde ekyokukola naye sikikoze gunsingire ddala. Kati ekigambo ekyo kigenda tuweebwa omuntu aveeyo nakyo ng'ayimiriramu ekyo n'awangula Setaani ekitegeeza ebikolwa by'omubi byonna. Tugenda kubeera n'okusinza nga twebaza nga tusanyuka amakwaya gye gali okuva mu bitundu byonna nga branches gye ziva ne Kenya bagenda kujja, Sudaani bagenda kujja. Kati ebyo byonna gye biri waliyo okuwa obujulizi omuntu ayimirira ajulireko Katonda we Mukama gy'amugye. Ekyo nakyo nsonga nkulu. Leka nno obujulizi buno obw'abafere ndeeta omulema n'agira acrobatics ekyaffe weekiri abeera muntu gw'omanyi nti yeye naye ebimu abantu babifuna kati nga muzeeyi bw'ayogedde yali nga musamize alimu ebyo ebirwadde ebimu bijja lwa ddogo kati ebiringa ebyo atumiddwa Katonda akugololera omukono ne kiwona ate tekidda. Si bano nti ate okukkiriza kuno ate kasojja w'ekibi n'otabagana ne Katonda ky'ataakutondera teri kisobola kubeerako. Kati abalina obujulizi ng'obwo abavubuka abaali boonoonese naye nga kati bazimbye basomye bayiseemu balikola emirimu egy'enjawulo bakulembeze balungi bonna tujja kuba tufuna ku bujulizi okuva gye bali. Mujje munyumirwe oba mukadde oba muvubuka oba ali atya ffenna tugwere eyo. Ekirungi kya byonna Nabbi Dawudi tasasuza muntu kubanga ekigambo kyamuweebwa buwa naye akiwa butya akiwa. Kale tujje ffenna tubeereyo. Ziri mu balala ababeegwanyiza bali mu bizinesi ono ayongerayo njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo talina gwe yasasuza okugyako ate okujja ku bibye n'ayamba abaali beetaaga. Ku Sande nsiimye akadde kompadde era ntwala omukisa guno okukoowoola abantu mwenna mu Uganda n'ebweru wa Uganda nti nga 8 tubukeereza Nkookola tugenda beera Kirama ku Memorial Ground ekyo kiri mu Kaliro District. Mwenna mujje tuyige tunyumirwe tusanyuke tuzimbibwe ate tuveeyo nga tusobola okugasa obulamu bwaffe n'eggwanga lyaffe for God and my country.
kubanga okolaki nga okuba Abafese abafese